kujjako enkwaso kyanguyizaako omulimu okwanguwa okutambula kubanga aba akuggyeko enkwaso ekyanguyaako naye omulogo aloga ne gwe baloga nga mulogo tokirowooza mbu no kiba kyangu bwe kityo kubanga naye kennyini aba akimanyi nti waliwo abannwana kati naye aba alina okwongeramu mu ddogo lye mugende okujja nga mumusange nga munywevu oba kye bayita okweganga okugema nanti nga weeganga naawe nga weeganga kati nga weeganga nga buli kijja kikusanga oliko nga body hammer ze nagambi oli gadedi weegadinga kati nga bijja ne bikoonako naye nga tebina kye bisobola kukolako Museveni mulogo kakati bagayeko mbu yesi mulogo nze Museveni yagendako wajjajja wange gwantuteyo tewali tabu nze yagendako wajjajja wange bayi bamuyita Sinani ye coach Museveni yagendayo ffe twali baana bato ne bajjajja baffe batunyumiza era namusomereza ebyo ng'agenda okufuuka president Sinani yafa naye abamumanyi nti yagendayo era abaana b'owaka n'abali ku kitundu Sinani n'amusomeranga edduwa oli Sinani yali mulogo jjajja wange Sinani yali mulogo nga bwe mpulira nkyogera yali mulogo kubanga ffe obulogo obwajja ewaffe waka bwaveeyo ne bano bannyina ne batandika okubanga bakola oli byakola kati ng'asobola okukuloga ne bawukya ente yonna nnamba ne bagyokya nga basoma edduwa ne bagisiiriiza yonna neefuuka ekisiiriiza ente nnamba obusa ne babwokya eddiba amayembe buli kyonna ekiri ku nte nga bwe bagisse n'esiriira ng'omanyayo edduwa kyayinza okukolera nga bagikulombedde mwami Kisubi gwe kusanga oli mwereere kuwona kuba kuzibu bwe bayakutta era tosobola kuwona okuleka nga Mukama ali ku sayidi yo ng'alina kyakwagaza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Eno ye ugupdates tuze nate obatuusaako emboozi endala nate olunaku olwaleero neegatiddwako Nahia mumumanyi bulungi mumujjukira kadaama wange eyasooka ku chano kuno nsanyusa okulaba olunaku olwaleero akabanga kabadde kanene kale sebo oli otya ndi bulungi osibita sebo buuliza ku bana ugupdates abatulaba neyanza mwami Kisubi omukisa okuddamu okusinkana nebaza Katonda nange ku lw'obulamu obwo twebaza abatulaba banna ugupdates era nga tuli basanyufu olw'okutulaba tusaba atana kusubscribinga bambi kikole ne video gituwereka like esobole okutambula nebaza Mukama ku lw'obulamu bwaffe n'obubwo era nga tukiza Katonda nti we tunaviira wano era naye anabakoze bulungi mu linnya lyaki lya Yesu. Abasiraamu salamu aleikum, abakatoliki Mukama waffe mulungi weewaawo ekiseera kyonna aba mulungi. Oli mukatoliki? Salaamu gikube bulungi. Salaamu aleikum. Kubanga eyo kuba ya kitundu. Salaamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abaisiraamu kati awo gikubye njiwulidde. Abalokole Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Abakatoliki oli mukatoliki? Ndi mu Anglican. Ni mu Kristaayi. Abakristaayi. Muba mwogera mutya simanyi naye mmanyika abakatoliki nti Mukama mulungi ekiseera kyonna. Weewaawo Mukama mulungi ze mbeera ze. Amiina. Weewaawo. Mugamba ki? Naffe kye kimu ekyo. Naffe kye kimu ekyo tewali njawulo. Amiina. Oli otya? Bitambula bitya? Birungi. Omanyi watusuubiza n'ogamba nti buli lwe najjanga nja kubeera ne Bayibuli. Kanzijjukiza era Bannayuganda nti ono gwe tuli naye yali musiraamu. Madiina n'akyuka n'adda mu bulokole. So kati mukyala mulokole era y'omu ku bakyala gwe nasooka okukyaza wano nga kadaama avudde e Buwarabu. Pozi wakomawo ne sente mmeka wano? Sayinazi. Buwarabu.
saayina wadde 10. Saayina wadde ndowooza owulira yagenda e Buwarabu okukola naye n'adda wano nga talina yadde 10 n'anoonya w'atandikira nga talabawo. Ate era kambajjukize nti neeyamundeetera yaŋŋamba naye ndabanga omuwala omulalulalu. Anti njagala okujjukiza bannayuganda lwaki Nahia ndudde naye nga tukola naye nti alina ebyafaayo bingi gyendi. So Nahia nentuula naye ne twogera naye nagenda okulabanga ebintu bye tuyinza okugyamu emboozi ate abantu baffe abali eyo gye musobola okuyigirako. So bwetyo bwe twatandika ne Nahia ono bwe tuli naye olunaku olwaleero. So enjiri etambula etya? Enjiri etambula bulungi naye nsooka okwebaza era nange sijja kuwanga kwebaza buli wenkusisinkana okubanga ompanga omukisa okulabirako kweno channel yaffe Nganzi eyayogi updates. Ekituufu kiri nti sigwe wekka sooso abo abandaba okujjukizaamu kati era nga woogambye abapya si be basooka okundaba nga nninga omulalu. Enjiri juzi twabadde waffe gye banzaala ekabwoko gye nakulira ddala ewaffe gye twavudde omwezi ogwaggwa oguwedde. Omuwala omu gwe natambudde naye ku kyaki kwe nasookera okgenda yadde awo abantu obujulizi nga bagamba nze bwe nasooka okulaba mami Nahia namulabanga omulalu. Kati nga ne bali we bandaba ne bakola ki nga ndaba akakazi simanyi oba kakulu oba kawala naye nze nga ndabanga akaki naye ekyasinga okuneewuunyisa nkajjanga ne kanfuuwa ssente nga nnyimba oba omuwala muyimbi kati nga mbeewoninga oba kali akazi eri ali akalolo tekaasabye era waani agenda okunfuuwa kajja ne kampaki kadiganga balota abantu we bandaba lwaki nze nali neevaako kaganga olwesa wootuuka n'okkiriza embeera kati neekudrivinga nga sikyayagala kumanya muntu bwandaba wabula nga nzikiriza bukkiriza nga bwondaba bw'obuntwala naye nga mu bulalo omwo neebaza Katonda nti gye yanzija kati nembanga omuntu osasaba kundaba ate nompita ng'omuki. So nkyebaliza Mukama nakyo mwami Kisubi weebale kuŋŋumiikiriza mu ngeri mwe nali nfaananira omuntu nga gwe okusemberera mu mbeera mwe nali abantu bangi nze nagamba bannamawulire bangoba nga mulimu ne be nali mmanyi nga sinnafuuka mu mbeera eyo mwe najjira kati nga bakwano bange naye nabasaba bampa omukisa ne bagaana kuganga ndabika era nga nninga mulalu oba okitegeera. So mu mbeera eyo nkwebaza okukkiriza buli muntu yenna nga bw'abazze. Amiina. Enjiri etambula bulungi. Enjiri etambula? Olokodde abantu? Sinze mbalokola. Yesu yalokola. Ffe tugamba ffe bwetyo bwe twogera. So tugambe nti abantu balokose. Abantu balokoka. Balokoka. Okay. Balokoka. So kiki oliko ennaku zino ennyo ku njiri eyo kuba kati ogambye mwabadde kabwoko? Otadde kabwoko era wano wennyini neebaza abantu nze ababeera nange ku mukutu erinze kwempeereza ogwange ogwa munyenye yaka. Abantu abo abangoberera sayidi eyo bankoze bulungi. Channel eri yava eno kubanga nagirangira eno nange wakuza channel yange kubanga kuno kwe nalangira eri abantu ne bannoonya. Abantu abaagala Mukama bakyaliyo era kyekinkuumya okubanga nkyalina ebbugumu erimuweereza. Obuweereza bwe natumirwa nze bwagenda mu byalo kati tusanga nti twetaaga ebintu bingi ebyokukozesa ate nga ffe tuba tetubiyina naye abantu bayimiridde naffe okugenda okubunyisa enjiri ya Kristo ate era Mukama n'atukola bulungi abantu balokoka. Gye twabadde omu ku bantu abasinga okuba abalogo ku kyalo yalokose. Omu ku bantu abadde basinga okuba abalogo ku kyalo teyalokose nti alokose naye bwe twabuulidde enjiri kubanga buli omu twamutuukako do tuddo ne crusade abasobola abatasobola ne tugenda gye bali yeeganye ebintu bye n'abyokya n'abikumako omuliro n'abitabukira n'abigamba temunnyambye ebbanga lye mbaweerezezza temungasizza n'abyasaayasa kugira abantu ne bamutwala ng'agudde eddalu naye ng'abikooye naye kyabaddewo oluvannyuma lwamubuulira Kristo kubanga twavuddeyo ne tuwa abantu omukisa ne tugamba wabeewo omuntu ajja ayogere atubuulire sitaani kyamukoledde okuva bwe yatandika omusinza kati buli omu nazza akatambi emabega
nagana naye mpeereza sitaani emyaka emeka nga buli kyemuwa nsuubiza nti bwompa kino ngenda kukolera kino kiri n'enkimuwa n'atampa kye yaŋŋambye kati baatuuse ne beekyawa ne balaba nga bye twayogedde mulimu amazima so kati omwami oyo yatuuse n'ebintu bye byonna n'abyasaayasa n'abiyuzayuza n'abikumako omuliro ye kennyini nga yakyekolera so kadde kabonero ka buwanguzi gye tuli era abantu bali mu kutwebaza nti olugendo lwaffe lwakoze omulimu kuba abadde mulogo nnyo nnyo so abanga ekyo kye yakoze obulokozi naye kati bugenda kukola ki kugira gy'ali bitambula bulungi mwami Kisubi onkoze bulungi kuba ebiseera bingi neebuuza oba eddogo gye liri oba teririyo kubanga ekiseera kyonna owulira abantu baffe abamu nga bagamba teririyo naye ate mpulira omulokole agamba nti teri ddogo taba mulokole nti omulokole agamba nti teri ddogo taba mulokole agamba nti teri sitaani taba mulokole nti kubanga mulwanyisa sitaani ng'abalokole ate abamu bagamba nti bw'obikkiririzaamu bikola bw'otabikkiririzaamu tebiriiyo so kati nze mbeera confused eddogo gye liri eddogo teririiyo sitaani gy'ali sitaani taliiyo mba confused Mwami Kisubi nkoyanzizza okubanga ekibuuzo ky'obuuzizza tokyebuuliza wekka olinayo n'omala gw'oyambye nga oba oli awo alina endowooza ng'eyiyo eddogo gye liri 100% oba n'okusingawo yeah very sure and bana esimanyi nawe za ku explaininga kintu ekyo era yenadde mbuulira nawe bw'omukisa olunaku lwe naweereza kyennyini ky'obuuzizza olinga eyaliyo kye natandikirako ninga nti abantu mwenna abampulira akazindawo gye kakoma eddoboozi we lituuse wabangawo omuntu akugamba nti tewali ddogo tokayananga naye situka waali nga tokayanye oveewo ng'omusabye ennamba y'essimu ye ogende wala otuukeyo omukubira omugambo waayi saayagadde kukayana naawe naye eddogo gye liri oggyeko essimu ojjaba omuzzeemu eddogo gye liri eddogo lwaki gye liri ffe abantu be baali balozeeko nsobola okujulira eddogo nga baali bakulozeeko obanga gwe walowooza nti bakuloga naye nga tebakuloga si buli kintu kyolowooza nti nno bakikola nti kyekiba ekituufu nti kiba kikolebwa oba tekikolebwa naye waliwo obubonero kwolabira okugeza omulogo nga naawe okimanyi nti aloga ku bye wali owuliddeko ayinza okugamba ekintu n'olaba nga by'okusaaga naye ne kituukirira kati bwe kimala okubeerawo n'ojjukira n'ogaa naye musajja ono yaŋŋambye we bonaakeerera omwana wange ajja kuba afudde omwana oyo ate era n'akola ki n'afa omusajja ono yaŋŋambye nti wentambulira omuviira mu maaso we naatuukira nga nfunye akisidenti era n'ebeerawo otandika okugamba ayinza okuba alina kye yakoze waliwo abantu ebaloga ne bagamba nti olubuto olwo olufunye naye toliruzaala ku bbanga omukazi kwazaalira ki naye tikanade n'omusumba juzi mukwano gwange nakamufuna namusanga mukubo ne muyimiriza ntwaleko ngenda okunyumya naye nga ngamba ndi musumba nangamba yamala mu myaka 2 mu lubuto lwa nnyina maama ye baali bamusibirako olubuto okumala emyaka egi era kyankaabiza amaziga nangamba atookabya kitemugamba nze yali asituddeko ku mwana just myezi 9 nze saayisaamu wadde kati ate gongamba emyaka 2 nze mba mpulira ng'omukyala nga omukazi kye yayitamu kyali kisukka omuntu kyasobola okugumiikiriza kati basibirako abantu embuto Mwami Kisubi abalogo baloga abantu ne bafa sitaani gyali ate era akola emirimu gye ate akolera ddala nga bw'okiwuya sitaani akola emirimu gye n'omulokole akkiriza nti eriyo eddogo bagamba olulimi lutonzi bagamba lutonzi waliwo enjogera eyo oba omuntu bw'ayogera ekintu kiyinza okutuukirira tugambe nti eryo liba ddogo oba tugambe nti lutonzi nga enjogera bweri olulimi lutonzi naye era luyina ky'oba okkirizaamu lusobola okutonda ng'era Mukama yakitaddewo okusinziira ku sayidi kw'oba oli olulimi lutonzi era ne ku sayidi ya sitaani lusobola okukola nze mu biseera biri we nanyiiganga bwe nayogeranga ekintu mu busungu nga nkyogedde nnyiizi kyayinanga okutuukirira okuleka nga nkyenenyereza nenkijjawo mangu neŋŋamba kyo njogedde kibi Mukama nsaasira onsonyiwe kireme kukola ki awo wokka
naye seenenyezanga nnyo bigambo ebyo kubanga nabyogera nga maze okusunguwazibwa. Kati ne wabaawo n'abantu nga baliko okuyitibwa kwa Katonda nga baliko amafuta ago n'ekisanga kibatambulirako. N'ayogera ekintu era nga wetwogera nti mu linnya lya Yesu era ne kiba. Kati n'omulogera mu linnya lya Sitaani kubanga gy'abeera akkiriza. Sitaani era naye akitonda n'ekikola kye nekituukirira. Sebe Ddogo gy'eri naye njagadde ensooke nkitegeere bulungi ekintu ekyo ojja kunsonyiwa okutwalayo kubanga nontwala ate bye byensinga okwagala mu byafaayo byo wali ogambye wali obaddeko mu bintu ebyo nnyo wali obaddeko mu bintu ebyo naye omuntu ng'ogyeko ekyolubuto ekyo nti nyinza tegeera ntya nti bandoga ŋŋambe nti ddala kubanga abasawo batugamba nti abamu baba stressed abamu baba depressed naye bo ne ba ending up nga bagamba nti Ddogo nga bano abaana boolaba beesuula ebigwo naddala mu biseera towards nga abaana bagenda kukola ebibuuzo olaba essomero ng'abaana baagizeegize n'oli n'agamba abaana babaloga naye abasawo baga nti abaana abo baba basomye nnyo nga bali mu bitabo bakola ki kati ne weesanga nga simanyi bwe bakyogera ne weesanga nga embeera batuusizaawo ebagamba abaana babaloze so kati awo oli ayinza ogamba ebyo Ddogo nze nkakasa ntya abasawo balalwabo nze nali nfunyeeko akantu wano kaali kasundo n'endowooza mbalabe n'enkasuna ne kazimba ne buli gwe nayitangako nga kazimbye nga tebannakalongoosanga ŋŋamba gwengeri gy'okola ku TV ne ku radio baakuloze so nalaba ekifaananyi nti singa nange nali ndowooleza mu Ddogo naaligenze mu ssabo jjajja nnyamba kantu bandoze singa simanyi kati oba kaavaamu naki naye nagenda mu ddwaliro abasawo ne baŋŋamba nti aye no yali nsundo n'ogisuna so tulina gikola bwe tuti nze nkyalinamu akatoma ku Ddogo kati mwami Kisubi yaba tebakulogangako era oba mutuufu okuwakana oba obutakkiriza naye abakulogako nze bandoga nnyo bakuloga ki nze bandoga ebintu bingi nga n'ebimu ku byo ne kati nkyalwanagana nabyo nga nkyalwanagana nabyo nga waliwo woolaba wooyita ng'ogenda okutunula nga webikuka n'ebijja nga byemabega ate n'oyingiramu olwo olutalo kati Eddogo nze ndimanyi kubanga nze mwe nakulira kati bwe nakula ate ne ntandika nange olyegenderamu neyongera kugamba odinnyikiramu n'endigenda buziba nti manyiyo ebintu mwami Kisubi kuba we mbyogera abantu we mala ova ku gundi nga bankubira essimu nga gambe kiwayogedde ekimbuulire njagala baako gwe nkikola ng'amazima bw'oba okikoze omuntu nga kirina ku mubiri sisa bibalagirira nga ebyo saana byogera nga bw'okikola kuba bajja bikola nga kiri ku mubiri gwo oba gwange neŋŋamba nti olunaku olwaleero nga bw'owulira njogera nenkikwatako nenjogera erinnya ly'omuntu amazima woba toyina Katonda nga bwe njogedde nga bwe biri naye nga tokozesezza ddagala olina konyigako naye nga kali ku mubiri gwo n'oyogera yes kwogera bwogezi waliwo ebiro n'ebiseera mwobeera okwata ebbere n'oŋŋamba nsamba oyo nga tali yonse nga bw'okyogedde kati ebintu ebifaananyiriza bwe ng'oyogedde bwogezi oba n'oli mu kuloga olwo ng'ogendedde mu kuloga sayidi eyo kati mwami Kisubi Eddogo wenjagala oddi kunnyonnyolera ewatuufu werive we wano waliwo abantu abasobola ologa omuntu obulwadde ne bamutwala mu ddwaliro abasawo abalina ebyuma ebikebera ne birengera ne bakusikaninga omubiri gwonna ne banoonya obulwadde ne bubula naye ng'oggwawo okenena tolya owulira olumwa naye nga tebalaba bulwadde bukuluma abasawo ne batuuka okubanga tebasobola kujjanjaba kubanga omusawo tasobola kujjanjaba bulwadde bw'atamanyi ekintu kyonna nga kinaawona osooka kukitegeera kiki tumuwe eddagala lya musujja tumuwe lya mutwe lya lubuto awo ne bagamba kati owulira otya gukendeddemu aguganye tukyuseemu kati tumuwe ku lino naye kye batalaba baba bayiiya buyiiya tumale gamuwaku ntulawe oba kiki oba ontegeere Eddogo gyeri ne bakuloga ekintu obulwadde mu kizungu ne batabulaba nga bakuloze era ne bakumayiriza abakkiriza mu by'Ekiganda nga bakututte mu Kiganda ne bamujjanjabirayo n'awona mu by'Ekinnansi tobateekako kale ne bamujjanjabirayo nga lyabadde Ddogo era abalokole
awo wenyinza okutuukira ku bo nti ekintu kyokka kisobola okutufe kale ekitulwanirira naddala mu bintu kati ebyo eby'eddogo twafuna Yesu asinga amaanyi mu ddogo nti ye yali wangula ffe kyekiringa nga ekitulwanirira naye singa tetwamuyina Yesu naffe era batuloga era bitukwata naye tebitukwata nga ebyali tukutte nga gwe omwerera talina ki waliwo gaadi kwe byekoona wobeera ne bagiyita bodyguard bagiyita hama body hama bakuba essasi osoowulira nti bakukubye n'owulira obulumi naye ne litakutta oba yatakutako kisago naye ng'oliwulidde teriyingira naye n'owulira nga bakukubye kati nekiri bwe kiba eddogo lisobola okujja naye ne tukwata affectinga nnyo nga bwe babadde baligambye nti mugende mu mutte ne litasobola kutta kuba mugwe olinamu omuntu omulala ekirala mwami Kisubi eddogo omuntu asobola ologa omukazi nga baamuloga butafumbiro ate era ne kiba nga muwala mulungi ng'anyirira ddala bano abakebeza amaaso bye tulabisa ku ngulu physical appearance n'okiraba n'ogamba ekiwala kino laba bwe kitambula bwe siwasa kinani anaabakiwasa nga naabankoze roosi omuvubuka nga mulungi nga naye baamutaako ekintu kya butawasa ng'aba ayagala abawala abeera nabo ng'afankisoninga bulungi buli kimu naye ng'okubeera n'omukazi nti abeere naye nga tekisoboka abalala baloga embuto zaabwe oba nga buli mwana gwazaala aba alina okufa oba buli buto lwafuna nga luyina okuvaamu mwami Kisubi eddogo lya bika bingi kisinziira omuntu akuloga kyaba akwagaza bulumi ki bw'ayagala ofeesinge mwami Kisubi naawe abantu abalogera ddala mu Bible boogera ku ddogo waliwo boogera ku ddogo eddogo mu Bible naawe mweriri omanyi lwaki gamba bwe nti tubeera mu nsi muno era nalabako n'abamu abasoma edduwa edduwa ya Kamulali nange baginsomerako basomerako President Museveni oyo edduwa ya Kamulali so bingi mbyewuunyiza abamu batugamba bayita mu Kurwani eyo ne babanga basoma bajjanjaba bakola ki naye wano waliwo opposition eyagala Museveni aveeko ngenda ngamba nti eddogo lina kubanga ndi wano kubanga ndabira ddala singa baamukubadde eddogo n'ava ku bukulembeze kati eri kyegamba nti nze mbyewuunya naye mulogo oli owulira nti essajja lyantama oyo yantama ng'owulire nga kati yovola bambyebuuza era tojja kunnenya yensonga lwaki neebuuza oluusi ngenda nentunula ku bakulembeze abo nengamba bano bo bwe banga ddala waliwo eddogo bwe mpanga bano abasomera mu Kurwani bano abagamba mbungu ab'edduwa infacti badduwa nti akukubira edduwa n'ogweri n'okola ki bangamba mu Kurwani omwo mulimu edduwa ddala enkambwe nga bwe bagisoma tosigala era ngamba abantu bano nga tebabakuba ttale wenva okwebuuza kali nti naye bintu bino gyebiri awo oba nina kusooka kubeera naawe wampulira abamu abaloga alina okusooka okufuna ndaweyayo alina okusooka okufuna simanye enkumbi gye mukozesa erina byempulira bwe biti nga babyogera oba ebyo byebikola naye ng'ebirala tebikola ogenzeyo n'eyo byonna bituufu era okuggyako enkwaso kyanguyizaako omulimu okwanguwa okutambula kubanga aba akuggyako enkwaso ekyanguyaako naye omulogo aloga ne gwe baloga nga mulogo tokirowooza mbuno kiba kyangu bwe kityo kubanga naye kennyini aba akimanyi nti waliwo abannwana kati naye aba alina okwongeramu mu ddogo lye mugende okujja nga mumusange nga munywevu oba kye bayita okweganga okugema nanti nga weeganga naawe nga weeganga kati nga weeganga nga buli kijja kikusanga oliko nga body hama ze nagambye oli gadedi weegadinga kati nga bijja ne bikoonako naye nga tebina kye bisobola kukolako Museveni mulogo kakati bagayeko mbu yesi mulogo nze Museveni yagendako ewa jjajja wange gwantuteyo tewali tabu nze yagendako ewa jjajja wange baali bamuyita Gisinani ye coach Museveni yagendayo ffe twali baana bato ne bajjajja baffe baatunyumiza
era namusomereza edduwa ebyo ng'agenda okufuuka president. Sinani yafa naye abamumanyi nti yagendayo era abaana b'owaka n'abali ku kitundu Sinani n'amusomeranga edduwa. Oli Sinani yali mulogo, jjajja wange Sinani yali mulogo, nga bwe mpulira nkyogera yali mulogo kubanga ffe obulogo obwajja ewaffe waka bwaveeyo ne bano bannyina ne batandika okubanga bakola oli byakola kati ng'asobola okuloga ne bawukya ente yonna nnamba ne bagyokya nga basoma edduwa ne bagisiiriiza yonna n'efuuka ekisiiriiza ente nnamba obusa ne babwokya eddiba amayembe buli kyonna ekiri ku nte nga ye bagisse n'esiriira ng'omanyayo edduwa kyayinza okukolera nga bagikulombedde mwami Kisubi gwe kusanga oli mwereere kuwona kuba kuzibu bwe bayakutta era tosobola kuwona okuleka nga Mukama ali ku sayidi yo ng'alina kyakwagaza. So kye njagala okugamba kye kiriwa Museveni kituufu abantu baagala aveeko era nga bwe kiri era ajja kuvaako naye kennyini tatudde kuba omanya nti sayidi eri abantu esinga obungi tenjagala naawe olina okuba nga weebeereramu. So mu mbeera eyo eddogo weeriri era mu ngeri ennyangu gye nsobola okugambiramu nze obujulizi nabo beeweerako kuva ku famire yange era ne we nabaddeyo nabyogedde nabagambye sigenda kubageya nveewo mugenda ate nga mugamba ye lwaki mbyogereeyo bwe natuuse we muli n'entya nabagambye bakitange mubadde baloga ebbanga lyonna ate era ne jjajja wange n'afa ng'era abadde mulogo naye tuzze okubayamba Katonda abanoonyeza okutuuka gye muli abaviiriddeyo nti ebbanga lye mulogedde nga bwe mwali ate mwatandika muli bulungiko nga muloga naye buli gye mweyongedde okuloga ate muli bubi nnyo okusinga naye mwakola ki so bambi mulokoke nze nadde mbibagamba nimbaga bambi mulokoke lwaki muloze ekimala naye temusobola kubanga mugenda kuwangula kubanga eddogo weeriri era likola naye terisobola kuwangula myaka gyonna naddala singa omuntu gwe baloga kati nganze Mukama nviirayo nanzibula amaaso kuba luli nange nalwaniranga ate mu ddyo kati ng'ate gye nzirukira kati sitaani yanjiganya ate gye ngenda gye nsaba obuyambi kati ndozange naye abeerawo n'aseka n'agamba laba nno kano kalowooza nsobola kukayamba ki nze kennyini nze gwe bagamba nkakole ki ate kamala kajja kakola ki kati mpaka Mukama we yagamba nedda wa sitaani vaayo gye wange kati nendaba Yesu we wantu wokka we nasobola okuwaguliza okubanga kati osobola okuŋŋamba mbunyirira nga bw'ondaba kubanga nafuna Yesu asinga eddogo ki naye oli wabeeranga awo ng'oli stressed oyogedde ku ky'abaana okusoma ne babasanga mbu simanyi abagudde eri ne bagamba emizimu gibakubye essomero kwe nasomera erya Crescent kwaliko emizimu n'amajiini era abaana nze be nasoma nabo abandi abo bakimanyi nga mubeerawo nga mwebase ne muwulira ng'obukalabanda butambula ekiro ne muwulira ng'abaana babakuba kibooko ne mutandika owulira abaana nga bakaaba naye nga tewali abakuba naye nga gamba waliwo ali mu kunkuba naye nga temumulaba ng'aloota ng'aloota kingayogera alaba ebitabo byamutuuse ku bwongo atandise okulogootana amasomero ago galaba waliwo emyoyo egirumba abaana okubalemesa oluusi okusoma oluusi biva ku masomero gennyini kuba amasomero nagamba waliwo agamu agalina bye gateekawo bafune abaana kubanga eri bizinensi abalala bibeera bya famire ye nga byebizze batuuse mu kiseera ky'okukola exams alaba omwana atoloka yagana famire ye okusoma nga bimugamba olagawa nga bimukuba kati dokita gwogambye nga gambo stress ya bitabo naye nga giri mizimu banange emizimu gye giri yensonga lwaki tubiroota nga byafa ne bitukomerawo nga bituyigganya singa byali tebiriyo tebyandikomyengawo Ddogo gye mwami Kisubi. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.